Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Nze Nalongo Nalubaale nze mbabuuzaako nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe Ebuga Basese muli muti eyo bassebo ne bannyabo mujeebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Bannaffe bannamukutu ba subscribers tubeebaza kyansusso, mwebale kwekuumira ku mukutu, mwebale kwagala buwangwa bwammwe. Abapya tubaaniriza ku mukutu Nalubaale the Divine era tubakuutira okunyiga ku peesi eryo erya subscribe n'ekide ekyo mukikooneko olwo mubeere nga temujja kusubwa. Waliwo ekyo ekigaalo ekitunudde waggulu bannaye mukikoonako ng'akabonero akalaga nti mu butuufu musiima emirimu gino egikolebwa, era buli lwe mukoona ku kigaalo ekyo mutwongera amaanyi okwongera okubaweereza. Twebaza mwenna abawagira omukutu guno mu ngeri ez'enjawulo, nga muguwa ebirowoozo ebizimba, nga muguwa obuyambi bwonna mu ngeri ya ssente, comments ze muteekayo, ebibuuzo bye mubuuza n'okuwagira emirimu gy'omukutu egitambula. Kaakati tulina event nga 27 December lwe tulipootinga nga yakulamaga muno mu Bizinga okukyalirako bajjajjaffe nga tweyanjula gye bali, nga bwe tubakoowoola entakera ate naffe tubalage nti bannaye tusitusse leero naffe ne tujja. Si lwakuba tulina ebizibu naye olw'omukwano. Mmanyi si kirungi kubeera na mukwano gwo nga omujjukiranga mu bizibu mwokka, naye ne mu kaseera ak'essanyu omusuulira omwoyo n'ojja n'omubuuzaako n'alaba nga mu butuufu kyanjawulo. Gamba ye bano abantu nga si ba mulembe guno, kirowoozo baakiggyeewa kino munnange nga waliwo eyababbiddeko. Kale mu ngeri eyo olwali njagadde tulabe ensonga y'okweyambulula eno, ensonga y'okwambulula. Okwambulula kye ki? Okwambulula tukitwale nti omuntu yenna omulamu mugeraageranye n'olugoye nga lweru. Kati ng'otambula mu nsi muno osanga ebintu bingi ebyandyagadde okukuddugaza, naye olw'okuba bino eby'enjawulo bye tusanga giba myoyo, gitwambala bwambazi. Gujja ne gukwambala, bwe guba gwa nzikiza gukwambala ne gukuteekako ekizikiza n'oba nga tokyalabika munnange, nga ggwe omwana omuwala omulungi atiba bw'oti nga teri akulabawo, n'oba ng'obuutikiddwa n'emikisa gyo n'amaanyi go gonna. Eyakusekedde eggulo n'aba nga tayagala na kukutunulako, eyakwanirizza n'aggulawo n'akulaba n'addamu n'aggalawo n'atakukkiriza kuyingira mu nnyumba ye, eyakuwadde interview n'akuwa n'omulimu n'akukubira essimu nti jangu, n'ojja n'akubuuza n'okkubuuza oba yali akulabyeko, ng'olwo waliwo ekikwambadde munnange ekikubuutikidde ekitakuganya kulabibwa. Emikwano ne gikwefuulira, bakasitoma ne batandika kugenda walala nga bakuyitako buyisi ate nga luli babadde bakasitoma abo. N'oggyako essimu mu biseera ng'aba embassy balina okukubira bakuwe visa, ne weekyangira ku bakama abo n'obavumaavuma, kwegamba n'oddira abantu abakuyimirizzaawo n'obavumaavuma nga gali amaanyi amabi gakubuutikidde, tokyali ggwe. Ky'ova olaba nti abantu abamu bw'afuna embeera ng'eyo, katugeze nti oba ali ku muzigo, akeera n'agamba abantu bano tebakyanjagala, bantamwa biki, kansenguke, n'ava e Kawempe n'adda e Kajjansi mu nnaku 2 nga yakozeeyo dda abalaba e Kajjansi, ng'embeera y'emu ebadde emuvuganya e Kawempe n'eno y'emuvugaavuga. N'agamba abantu b'e Kajjansi tebanjagala, n'asenguka n'adda e Nateete. Lunaku 1-2 nga yatabuse dda na buli omu, n'asenguka. Kagamba n'obeera awo nga ggwe tokiraba nti ggwe oliko ekizibu, kubanga abantu abo weebuuze baba baateesezza okukulaba obubi? Nedda.
gwe oba oliko ekizibu gwe n'owalanibwa ku mulimu mukama wo n'akuwalana ne junior wo n'akuwalana nodda ewaka landlord wo n'akuwalana baliraanwa bo ne bakuwalana kwegamba n'obeeraawo ng'oli mu mpalana empitirivu mu ntalo empitirivu naye nga ne bw'ogamba nti kokyusa omulimu embeera esigala y'emu ekizibu kiba kiri ku ggwe munnange so saabo bonna b'otunuulira kyova olaba ffe mu Bulubaale tugamba titobeera na busungu obwo obw'ettumbiizi tobeera na busungu obwo obw'okukuumira ku bantu ng'abo olw'ensonga munnaye gwe oba oliko ekizibu nga bw'oba ogiddwako ekizibu ekyo abantu be bamu abo bajja kukusekera bajja kukwaniriza bajja kukwagala ng'ovuddeko kiri ekizibu kale kyetuva tugamba nti weetaaga okwambululako omwoyo guli ogwakwambala omubi gukugibweko tusobole okuddamu okubeera ggwe atalina bizibu ng'ebyo kale mu ngeri eyo awo we tugambira nti omuntu ayambululwa emyoyo gino emibi gye tusanga egituleetera okuba nga tulina okwambululwa egimu twambalira myambalire olw'okuba nti amaanyi gaffe ng'abantu tuba tetugazimbye kutuuka mu ssa ery'obukuumi obwo bwennyini bwe tusaanidde gisobola okutwambalira olw'okuba gye tusanze tuli yegeyege emyoyo gino emirala giba misindiikirize kino twakyogerako ne tugamba nti omulubaale olw'okuba nti otudde mu lubaale abantu bakola ebintu bingi mu lubaale naye ebintu ebyo ebiseera ebisinga k'obe ng'omanyi k'obe nga tomanyi bitera okutuukako ggwe ng'omuntu oli nga takikoze butereevu nti akikola ggwe naye n'akikola mu lubaale osooka n'okiraba eno mu kirooto okukakana nga kikuyodde eriyo ebikusindikirwa ggwe ng'omuntu mu bugenderevu oli n'abikusindikira olw'ensonga ze ye zaawa ayinza okugamba nti omuntu ono katugeze nti oba mubanja yagaana okunsasula nti oba omuntu ono manyi omulogo muzibu bw'aba anaakuloga buli ngeri afuna ensonga ayinza okugamba bamuvumye naye nga mu mazima toyogerangako naye yaba alina ensonga gy'alina okuwa asobole okutuusaako obulabe ye bw'aba ayagala kale kyova olaba nti buli kiseera now and then olina okuba nga onaabako ku kyambululo kino ne weetaasaako emyoyo gino n'oba nga oddamu n'otukuza omukisa gwo ne gubeera mweru olwo n'oba nga osobola okutambula mu nsi ng'oli bulungi abantu abamu bazaalibwa n'emikisa naye gijja gisereba mpola ne basigala ginyumyangako obunyumya nze kale nalina omukisa nze nafuna ku ssente bwe ziti biki naye nga mu budde obwo ensi emukookoonya abanga anaafuna kino n'atakifuna abanga anaakola kiri n'atakikola wabanga waliwo ekigenda okukutuka ne kitakutuka naye nga kyonna kizzeera okuba nti waliwo amaanyi amabi agamwambalira ne gaba nga gamulemesa okutuuka ku kyalina okukola ki okutuukako kale twebaza omutonzi okuba nga tuwadde okumanyanga kuno era tusuubiza okukozesa obulungi okusobola okufuula obulamu bwaffe obulungi kati ne gye bujja yonna weewaawo.